Muli mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbalage engeri gy'osobola okufumbira ebinyeebwa ku stoovu. Ebinyeebwa ne bijja bulungi ne bikulaga nti biyidde bulungi naye ng'obifumbidde ku stoovu ate nga tebisiiridde. Tutandike bulungi nga bw'olaba. Tugenda bifumba mu nfumba eyo gy'ogenda okulaba. Olina okusooka n'osala ebirungo ebirina okgendamu. Ebinyeebwa bigendamu bulungi nnyo ebirungo. Obiteeka mu seffuliya nga bw'olaba otandika obbikalanga nga bw'olaba bw'otyo. Tobinyiga, biteekemu nga bwe biri obikalange. Ebirungo ndowooza obirabye: ennyaanya, butungulu, green pepper, entangawuuzi wamu ne garlic. Tutandise n'obutungulu. Bw'otandika obbikalanga mu seffuliya ebinyeebwa nga bw'olaba, teekamu akatungulu. Teekamu akatungulu nako kakalange. Kakalange olabye ddala nti kayidde. Ekintu ekirala, omuliro gulina kuba mutono ng'okola bw'otyo. Omuliro gulina kuba mutono. Kati bw'omala teekamu entangawuuzi wamu ne garlic, biteekemu. Omuliro gulina kuba mutono. Ky'oba olaba nti nabalaze stoovu eyo engeri gy'olina ogifumbirako ebintu ebyo, olina kusooka kukitereeza bulungi n'ebeera ng'esobola okukendeeza ate n'ebeera ng'esobola okwongeza. Erina okuba nga nnamu bw'oba oyagala ogifumbirako ebinyeebwa ng'ebyo oba omuceere. Leero tutunuulidde binyeebwa. Stoovu eyo olina okubeera ng'ogitereeza. Ekirala, entambi ezo zirina okubeera nga bw'ozikendeeza zibulira ddala mu butuli obwo mwe zitambulira, zibulireyo ddala. Sooka ogitereeze zibeere nga zenkanankana bulungi. Okitegeera? Tereeza entambi. Omala okutereeza entambi, sooka okendeezeemu olabe nti zibulirayo. Ekintu ekirala, stoovu eyo ng'oyagala ogifumbirako ebinyeebwa ebyo, oteekeddwa okubeera nga bw'oba ogenda gizikiza tolina gifuuwa. Tolina kuyiwa mu mazzi. Olina gikendeeza bukendeeza n'ekendeera yokka n'ezikira ng'ogikendeezezza. Eyo stoovu ejja okubeera ennungi okufumbirako ebinyeebwa ebyo bibeere nga bijja bulungi. Teekamu buli kirungo ky'olaba kyentaddemu osobola okkinoonya n'okiteekamu kuba byangu. Entangawuuzi nnyangu, garlic mwangu, kokaloyiko oteekamu kakatintini, nnyaanya, butungulu, green pepper. Beera ng'oteeka mu binyeebwa byaffe. Stoovu, njagadde nkulage stoovu ogifumbirako bulungi nnyo. Ogwo munnyu togwerabira. Osobola ogifumbirako bulungi nnyo ebinyeebwa ne bijja ate nga tebisiiridde. Naye stoovu eyo olina okusooka n'ogirongoosa n'ebeera nga enyoola bulungi ng'ekendeeza ate ng'eyongeza nga bwe nkunnyonnyodde. Ekitegeeza ebinyeebwa olina bifumbira ku muliro mutono, si mungi. Ojja kutuuka ekiseera obeere ng'olina ogikendeereza ddala, akaliro kabeere katini. Ekitegeeza stoovu eyo eteekeddwa okubeera nga nnamu ng'ekendeeza bulungi ate ng'eyongeza. Kati bw'omala obbikalanga nga bw'olabye ng'otaddemu ebirungo byonna, osobola otandika okuteekamu amazzi. Teekamu amazzi nga bw'obinyigaanyiga, bw'otabulatabula. Ebinyeebwa ebyo bw'obifumba bw'otyo tekikwetagisa kumala kubinyigira mu kavera oba kusooka bikwatamu kubinyigaanyiga, nedda. Obifumba bw'otyo biba bijja kwekola bulungi, biba bijja kweta. Ekyo nkikubuulira. Eyo enfumba nnungi nnyo ng'obadde ofumba ebinyeebwa bw'otyo. Ekisooka bijja mangu, ekirala bibeera biwoomu nnyo nnyo. Ekyo nkikubuulira. Olw'ensonga ogenda okumala okubikalanga bw'otyo nga bw'olaba ng'oteekamu birungo, okola kino okola kiri, ogenda okuteekamu amazzi, bigenda okutokota. Byangwa biba kati nga bwe bitandise okutokota awo biba bimaze okujja. Nkikubuulira eyo byanguwa nnyo okujja. Ate nga bwe mukimanyi nti ebinyeebwa bwe biba biyidde bikulaga. Kasa bireeta olusabusabu kungulu, kasa bireeta buttooyo kungulu, biba biyidde bulungi nnyo. Ebinyeebwa tugenda kuteekamu ekyennyanja nga bw'olaba. Tugenda kuteekamu ekyennyanja mu binyeebwa ebyo. Olina okufuba okulaba nga binoga omunnyu, naye omunnyu ogwo olina kuguteekamu nga tonnaba kuteekamu byennyanja. Kati stoovu ogiraba, olina okukendeeza ddala omuliro ne gubeera mutini nnyo. Omuliro gubeere mutini nga bw'okitegeera. Kati awo biteekeko. Kati omala okukendeeza omuliro, ekitegeeza biba biyidde naye nga bibulamu ekintu kimu kubiboobeza bibeere biwoomu, bibeere n'akawoowo nga biwunya bulungi. Awo paati eddako awo ereetera ebinyeebwa okubeera nga biwoomu nga biwunya akawoowo
kugamba oli n'akiryako n'awulira nga lidde ekinyeebwa ekituufu, kati awo oteekeramu ne green pepper oyo awo ng'okendezza omuliro, sitoovu oginyoola omuliro ne gukenderera ddala. Enjagadde nkulage nti sitoovu osobola ogifumbirako ebinyeebwa ne bijja bulungi ne biboobera bulungi. Kati bw'oba olina ky'ogenda okuteeka mu binyeebwa teekeramu aweera, teekamu oba mukene oba nkejje oba ntula, kati ze ntaddemu kyennyanja ekikalu kye ntaddemu mu binyeebwa ebyo. Kati bw'omala okuteekamu bulungi ebyennyanja, ebinyeebwa ebyo toddamu kubitabulamu, okitegedde nga bw'obiraba, toddamu kubitabulamu, bireke bitokote mpola mpola ku kalira akatini, okitegeera. Funa akantu obibikkeko bulungi, awo ogenda okola emirimu gyo. Omuliro gulina kuba mutono nga bw'olaba, nga kugamba weba sitoovu kabeere nga kaaka katini ddala wansi, bibeere nga byenyeenya bwenyeenya nga bw'obiraba, byekanga bwekanze, bitokota mpola mpola. Kati awo bikkako, genda okola emirimu gyo. Kola emirimu gyo, oba oyozayoza engoye zo, mu maaso ssaawa nga 2 ssaawa emu ojja kubibikkula nga bw'olaba, ojja bisanga nga biyidde bulungi. Ndowooza kati obiraba biibyo, awo bibeera biyidde bulungi. Ebiseera ebisinga ebinyeebwa olina ofuba okulaba ng'obifumba bimmuke, kweggabirage nti biboobedde, bireete butto oyo kungulu. Ebiseera ebisinga ebinyeebwa ebyo bijja kuba biyidde bulungi nnyo. Buli w'ofumba ebinyeebwa ne bigaana okuleeta ka butto ako, ebiseera ebisinga biba bibuusibwabuusibwa. Ekyo nkikubuulira. Kati ekintu ekirala, ebinyeebwa ebyo biba biyidde ng'ogenda kujjula. Kino mukiwulirizemu abakyala. Butto oyo kulimu waabyo tomuteeka ku ssowaani y'omusajja oba y'omuntu yenna omukulu. Tomuteerako butto oyo nga bw'ali bw'atyo, nedda. Butto muteeke ebbali, sena binyeebwa byokka mugenderemu obutonotono. Naye ng'ebiseera ebisinga si mulungi muteeka ku ssowaani y'omuntu omukulu. Kati ye muli atamanyi kufumba ajja kulowooza nti oba ebinyeebwa yabisiise, lwaki birina butto mungi, okitegeera. Kati oteekeddwa okumuggyako ng'oteekerako omwami enva ku ssowaani, ka butto ako kateeke ebbali, omuwa ebinyeebwa ebyereere, omuteremu n'ekyennyanja. Bwe kityo bwe kiri. Kyenjagadde nakyo kikubuulira nti butto oyo abasinga bwe bamulaba ku binyeebwa babeera bamanyi nti wabisiise, so nga ate tebibeera bisiike. Ebinyeebwa byonna biteekeddwa okuleeta butto oyo kungulu. Ekyo nkibabuulira, bigenda kubeera biwoomu. Omwami wo ajja kutendereza enfumba gy'ofumbyemu ebinyeebwa. Ebinyeebwa bireke ku kalira akatono, bibeere nga biboobere, bifune akawoowo ako omuntu k'asobola okuwulira eri n'amanya nti bano bafumbye ebinyeebwa ate birina okuba nga binyeebwa biwoomu nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Ebinyeebwa abantu bibasiirirako ne biwunya evvumbe. N'olwekyo funa sitoovu, nga sitoovu eyo ekola bulungi nga bwe nkugambye, ng'enyoola, ekendeeza, eyongeza. Kitegeera, sitoovu tolina kugifuuwa bufuuyi ng'ogizikiza. Ekirala, sitoovu eyo tolina kugimansaamu mazzi ng'ogizikiza, nedda. Olina kukendeeza ntambi ezo ne ziggweerayo wansi, ejja kuzikira. Kati sitoovu ekola bw'etyo nga bw'ogizikiza ezikira yokka ng'onyodde, ebeera ejja kufumba bulungi omuceere, ebeera ejja kufumba bulungi ebinyeebwa ebyo, bijje bulungi nga bw'obiraba. Bwe kityo bwe kiri. Kyenjagadde obbabuuliramu abali ku channel yaffe eno eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, mulayikinge vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.